kati nze ina abantu ababadde banjogerako ng'omulaba ku mawulire tumumanyi tumulabangako naye kati onanjogerako atandabangako afa kinensi kubanga nze ndi muntu asiise nga saagala nyo byamawulire naye Nabbi Kakande bw'atyo bwogera ekitegeeze but is a real man of God. He's a prophet. Kandi talina maanyi ng'omuntu. Yes. Ayina amaanyi g'Obwakatonda. Ekitegeeze kusabira n'owona. Yes. Tuli ku mukutu gwaffe ogwa Standard News nenda Element Man muzzukulu wa Mugema byongera okubibaza mwina abagera maaso n'otugoberera abatufollowinga gwegenda ku TikTok onoonye da Standard News yugi ate ogende ku YouTube naye onoonye da Standard News yugi nabagamba tugenda kubeera nga tubawa ebintu ebyenjawulo ebifa mu ggwanga buli omu tulina okubeera nga tumukyaza yatubuulire era tumanye tugende mu maaso n'okubeera nti tumanya ebyo bimukwatako kati n'olunaku olwaleero gwentudde naye si mulala buprofeti wa Katonda agenda kuba atujjonnyola profeti mu ki mu bya buwangwa mu bya Katonda mu biki agenda kubeera nga atunnyonnyola nze da Element Man muzzukulu wa Mugema omukulu. Yes sir. Nsanyusa okulaba ku Standard News. Nange nsanyusa okulaba sewo. Amina sewo. Badde nga nkugoberera naye nga nina ebibuuzo bye neebuuza nyanze ate nga noone byempulira mu bantu ninga naye musajja ono nina okumunoonya mpaka lwe naamufuna naye era mmaze nenkola ki maze nenfuna kati omuntu ali eyo atulaba yandyagadde okumanya gwani amanya gange nze Prophet Joseph Musimbi wa Rivers of Life Miracle Center oba Prophet Joseph Ministries Uganda nesangibwawo ndi wano e Matugga esebo kakati Prophet kino wakera ku makya nayo kyetuuma oba bakikuwa buwi tebakimpa nedda kubanga nze nali mirimo gyange mwaka gwa 2009 2010 katawo okuyitibwa okwajjira gamba wayitibwa lwaki mugamba nti omuntu ayitiddwa kati ekireese obuzibu mu kuyitibwa kwammwe mwe mugamba nti muyitiddwa abamu bakolamu ensobi okuyitibwa kuno omuntu ategeera atya nti ayitiddwa oluusi sobola kuyitira mu kwolesebwa mu birooto kubanga omuntu akugambye nti walina okubeera kino kitegedde so abantu abasinga kati kiringa bwe tukozesa Bible kiringa mu Jeremiah oba Yeremiya 1 Katonda we yayitira Yeremiya okumuweereza yali mwana muto eddoboozi ne lijja nti you are a prophet Yeremiya n'addamu nti ndi muto simanyi kwogera Katonda n'amuddamu n'amugamba toddanga mu kukyogera nti oli muto nze ngenda kuwa byonaakola ki byonaayogeranga nze ngenda okuba nga njogera nze nkutumye tegedde kati nze yali 2009 nali mu Kampala nali nkyali muto bwe nali processing ebintu yange okende ebweru nali ngenda Afghanistan obiraaga kikuba mundu byali bya mundu ate omutima agujja gwali musajja wa Katonda n'obudde nali nga nali sinalokoka bwe najjira mu Kampala 2009 nali siri mulokole kubanga nze abanzaala bakatuliki kati nga siri mulokole nze mu Kampala maze training kati ninda kutambula genda training yali yaki yali ya mundu wagikolera maje ga wano twagikolera wano kati wendabira musajja wa Katonda Nabbi Samuel Kakande naye nasooka kuwulira boogera si muntu musambwa ate bwakusabira ofuna birungi nga mwakisigana ndabona omwami bwe ntuukawo bye nawulira nga ndaba birala
musajja ali mukuwulira kigambo akutte Bible eri bagamba takwata Bible biki manye emboozi ezibeera eno wabweru era zo nyingi ensonga lwaki namwe okunoonyeza kati bwe ntuuka tunula bwe nti omwami nali simanyidde Born Again churches galimu nga obusoose okuyingira Born Again church akuliriza ajja nsabirako ayitawo agenda wayitako ebbanga nenzirayoko najagala mu miitinga omukomu kiseera addamu ansabira mbaayo kati yakusabira wano omu ku omu nakukwatako naye teyangamba ninawo ekibuuzo kyange soka tunyumye naye teyangamba nti oba ogenda abeera kino oba kino yangamba kiwedde mu linnya lya Yesu naye bagamba tayogera Yesu nempulira byonna byakozesa siriikirira nali mbeera gonde kibuulira time funa omwami ongamba naye njagala tuddeyo ku kyaki ngende ku kipande obanga basabira abantu babeera ku kipande biki ngenda kwera ku kipande ngenda ku kipande ogwasooka sira nsabira ayitawo nzirayo ogwokubiri ansabira agenda kati nali neebase one day funa ekirooto ng'eddoboozi liŋŋamba nti you are supposed to serve God taone ngamba karate bino bituuse nze njagala genda kukuba sagala kati eddoboozi lijja litya nga lijjira mwani ko lyajjira mu Nabbi Kakande mu kifaananyi kye ngamba ngamba you are supposed to serve God nenta kitwala nga nsonga yali kyali muto maaba vubuka kakati tusimba wakati awo waliwo ebigenda mu maaso ebyogerebwa ku Nabbi Kakande nti bwakusabira ayinza okujjira mu kiro era omutwe gwe okisanga nga omutono nafu asobola okusinza amaanyi ngajja atya kati nga bwogambye nti yakujjira mu birooto nti abamu ajja mu birooto aba bamutuludde mu maaso simanyi oba bituufu oba si bituufu kati gwe yali asabiddeyo yali akujiddeko yakujjirako emirundi emeka kuba ogambye wali weebase n'akujjira nze simundi gumu ate si ebiri oba esatu emirundi mingi ng'akujjira ngajja omuntu abantu aboogera abamu tagendangayo mpuliriza kati nze ina abantu ababadde banjogerako ng'omulaba ku mawulire tumumanyi tumulabangako naye kati onanjogerako atandabangako afa kinensi kubanga nze ndi muntu asiise nga saagala nnyo byamawulire kati naye Nabbi Kakande bw'atyo bwogera kitegeeze but he's a real man of God he's a prophet nze ogwasookera ddala okumanya nali ngenze laba kusinziira bye nawulira okakase nti si muntu nti bw'aba ajja tomulaba ate afuukuka nti alina obugere bwa mbuzi biki olunaku olwasookera ddala nze naye njagala kakasa kulaba because ffe tuli banankole omunankole aba ayagala kakasa kulaba ddala kiboogera kituufu n'agenda naye akakase wadde kituufu oba kituufu kati nagenda nga njagala laba naye kye nasookerako ddala baali bagambye takwata Bible okulaba nga akutte Bible tayogera ku linnya Yesu kye yasookerako kubanga yagamba nti Kakande is not the healer. The healer's name is Jesus Christ. Katawo nsooka nensirikira ntunulire ngambe n'omusajja biboogedde eri nga ndaba birala omanye amawulire boogera bingi ate n'omuntu atakumanyi yasinga okwogera ekituufu ekyo bukitegedde omuntu atakulabako yasinga okwogera kati nze okuŋŋamba nti you are to serve God yampa linnya lya church ngamba gendo lijeserenge erinnya lino ng'akujjidde mu birooto koro yalimpa direct yakwata pen n'awandiika Rivers of Life ng'ogenze okusaba ngenze okusaba
kati nsiri nga mulimu abantu bangi gwe yafuna ati amaanyi wafuna otya omukisa okuweri kisinziira ku kyoyagala kikuseeza kati nga ku Sunday nsobola kuba nga ndi mu service then bwemaliriza Saturday meeting omukomu that is counseling kati mu counseling nsobola kwogera naawe ebbanga kitegedde nga bwe tutudde wano ne tunyumya for almost 5 minutes okiraba amaze okumpa erinnya ngenda ndigisitalinga olwomaze okuva n'ebweru that's 2010 ebweru ovuddeyo ogambe siddayo wali wagenda wali era mu mundu nze nkozeza bwe bagikuwa tekulema bwe bagikuwa tekulema yes nze nkoze emirimu gyange nfunye sente nkomyewo sente nzirina kati wenkomera obudowo yampera erinnya lya ministry nakugamba genda ogitandike naye ate nobwe nali nga ndi ebweru nasigala nga ngoberera ng'ogoberera katande social media yes everyday nga ina okugoberera laba ki ekiri ku kyaki yes kubanga nali nga njagadde enjiri ye regardless bye nasooka owulira kati ebyo saabiteekako nnyo birowoozo byange tinamanyayo gundi wolokoso ya social media ate nekyokubiri omuntu bw'aba akusinga onoonya engeri gy'omunafuyamu kati bano abamwogerera abanoonya engeri gyebakola gy'omunafuyamu naye nga is above omumanyi kati mu kukugira wano nti ogenda kusoma obuweereza walootanga buloosi nga ajja agugumuka aguddewo nga bw'oloota omuntu n'oloota oli mu kifo oba omuntu najja ne mutandika okunyumya one on one kati nga akuwabula wano okoze era wano kirungi kati nga byonna mu kujja kwe ng'olaba is a real prophet of God akuwabula ku layini ya Katonda yes kati wotunira abantu nga abamanyi Nabbi Kakande tasobola kumuvaako amumanyi because ebirungi bingi byayina ng'omuntu ate nga abamu bagamba nti bamwevuma anti kati kiringa kasita ogendayo nakutunulira mu maaso bwati ayinza okukumalako emirembe ekiro nedda sebo abamu aboogera nkugambye nti abamu aboogera bayinza oba nga tebagendangayo boogera boogezi ku myamboozi mu bantu nze nkuwulira kino ogambye nali eri 2016 nyina omukyala gwe nalaba ng'ali ku TV ya pasita omu ng'ali mu kwogera nti amanyi ye yakozesa statement nti twazaala abaana 2 naye ati nsirikira bwe nti mutunulira simumanyi simulabanga n'ebbanga lyayogereramu nti nyina tulina abaana nze naye ebbanga eryo nali bweru oba naye wamugira mu biro okuba naye wamugira mu biro olw'omufunyisa olubuto mukazi wange nga gwoli eri yaali naye nga mubikola mu birooto byammwe abantu abamu nga baabagala kwonoona erinnya lya mulala nakiraba simundi gumwisa 2 n'omulala namulaba ku Facebook nga akomentinga ku posts nti namusiga sirimu nekinkanga neŋŋamba katusigana sirimu mugundi mu mpewo omuntu gwoterabangako ate omuwotya sirimu abasumba mwegaana abantu bemulabye nedda sigamba nti mwegaana kati ngowe mwegambye nti yagamba nti twazaala abaana mu kwogera kwe yagamba nti twafuna omwana 210 nga ne tumufuna 212
nagenda ebweru 2009 n'enkomo 2013 y'emyaka 10 ng'ena kati olaba awo makati omuntu agambe nti mwazaala abaana kubanga zina waliko omweyaki yakimbuuza nemubuuza naye tuzaala na mpewo ngambe ekyo kyaliwo ku mulembe gwa Yesu kana kikomo ogwokubiri omanyi yoba yali alabikiddwa manya balokole mulabikibwa kyokka kyemba manyiiko nedda sewo so abantu abamu baabagala kwonoona erinnya lya mulala ng'olusi babaguze bamuwadde ssente abasinga aboogera aboonona amannya g'abasumba abaku ssente okiraba nga ye bamuwadde emitwalo gya 2 atandike kwonoona erinnya lya Joseph. Kale kitegeeza ng'ogambye nti olimu amaanyi ga Pastor Kakande. Sigamba nti maanyi ga Pastor Kakande nedda sewo. Pastor Kakande talina maanyi ng'omuntu. Yes. Ayina ki? Ayina amaanyi g'Obwakatonda. G'Obwakatonda. Okitegeeza kusabira n'owona. Yes. Okufuna amaanyi ago bw'ogenda mu Bible bw'osoma Matayo 10. Akanyira akasooka nti Yesu yayita abayigiriza abaana n'abawaki n'abawa amaanyi n'obuyinza okugoba emizimu, okuwonya abalwadde n'okuzuukiza abafu. Okiraba Katonda bw'amala kujjira omuntu ow'okubiri tasobola kukkiriza nti Katonda yakujjira. Kituufu. Kubanga tomulaba nti there is no proof. Ukitegedde kanina Kakande bwali. Kati waliwo ebigenda mu maaso waba oyogedde nti ovaawo nabbi Kakande nenjagala okubuuza mu kusooka okutandika ekkanisa eno ndowooza eno mulundi gwakusatu. Yes, eno yakuna naye gwe ssente ozijja wanga basumba banno bali mu bibaati akulinamu omukono wali wagidduka speed tuba tulyawo ne bagobyewo n'ogenda ewala era n'ogenda paka wano naye abantu basigala beebuuza Kakande yakuwa ssente era nange bulijjo babimbuuza nga bw'okibuuza ate kikwewuunyisa tokola bibaati buloka ziizo ate wonna n'omenya ate nga nnene ate ng'ekkanisa ebaggwagwoga kati abantu tebakugjeewo wano sigenda vaawo waggulawo Katonda bw'aba agambye nti kati vaawo nawe nkwagala nga nsimbula nga naye omenya. Yes. Bino osobola biteeka wansi n'ogenda wala Katonda agambye nti wano nkwagala. Nasookera Nakaseke. Nakaseke wawona. Nakaseke bayiteyo Kasaga. Manyiyo bulungi. Yes. Nasookera minisitule onatandikira. Ojjukira oba wambozi wajulirako omukoddomi omusajja eyabanja omwana omukazi yabonaga nti bamubyeko omwana wali omwami gwe nawakankula eyo Kasaga eyo we natandikira Kasaga mu kasenta oba mumabbali mu kasenta we natandikira ministry era nawo nali nzimbyewo nga yenkana bweti nakugamba vaayo kati eyo nenvaayo nenjiteekawo obulenzi sirine kukidde Nakaseka nawo nenzimbawo nalinawo eka y'ettaka nenzimbawo nayo nga nnene bweti kati awo wenviridde nenzijja wano ku Starbex nali nzimbyewo kyaki nga esobola kutuuza abantu 5,000 oba 1,000 kati abannema ne babiyingiramu naye nga mulimu abataddemu ssente nveewo si nenkisiriikirira era ssente zaafa kubanga nali ntaddewo ssente ziri miliyoni zinga 600 nezifa nenvaawo nengenda wamala okunzijaawo nenyamukwa kugasira wonna nkumadde nkugoberera. Yes. Nawo nenzimbawo yebadde ng'esinga wano ate kati nga wafundamu tewali parking tewali ki kati nga abaliwo wandigambye nti bakuguze nga balinawo ebizimbe kugamba njagala kawumbi sijja bisobola kwe kujja wano n'onoonya nannyini wano kati wano tumazeewo emyezi 7
Nenga okyobuuza nti sente nzijjawo. Fenna bwe muyeebuuza omusajja ono bangi bikola bigwa bugwi bangi bambuuza kirabika n'abasinga batera nnyo kinkubisa. Kirabika oyo Nabbika Kanda amuwa sente. Era tosobola kumatiza abantu. Nenge kyamazima era kimanyi eno video bajja giraba. Oba naye agenda giraba. Sikyo? Naye nga tampangako sente wadde kakadde nti genda okole. Nze ndi mulunzi nuna nkoko. Kati sente nzijjayo mbanga ndese enkoko 20,000 nenzitunda kati sente ziringa amagoba zendeta ministry. Nga inawo n'abantu abasobola gamba nti katukwatizeeko. Nenga teri sente za muntu abamu basobola kulowooza nti maybe oba ndinga mpega wa gavumenti. Iyo n'abantu babirowooza kasaba kulaba nga nebayoga nanga musajja oyo kiki era bagezaako nnyo okunoonyerezaako. Naddala nga amaze okugjawo ku Starbex nga kyaki bagenda gimenya. Bagezaako nnyo okunoonyereza ng'omule sente azijjawo. Nga nyina abamu baava mu gavumenti bajja ne tuula nabo ne bambuuza naye engeri gy'oddukamu abasumba batyo badduka. Kituufu. Omusumba atandika kyaki nemala emyaka 10 tayongerako kintu ali mu bibaati ate ali mu biwempe naye gwe ozimba bipya. No osooka n'olaba nkola ky'abantu. Nina abantu abangoberera n'abanteekamu obwesige. Oli asonze sente ze tezakugula bbaati ngenda kugula bbaati nga bwazimpadde. Olima butazitwala mu seminti. Bwangamba nti za broka tugenda kugula broka. Sigenda gamba nti abantu basonde sente tuzitwale mu kugula motoka. Kuzimba kalina maka ogenda osula. Sente nga bwe basonze zigenda kukola ekyo kibasonze. Zigenda mu ministry. Bazigenda ministry. Nekyokubiri kati nze engeri gyendi by'okulunda. Kyo bakyate omuntu ajja n'agamba nti abo sente kirabika gavumenti emuwa. Abasinga balowooza nti muzeeyi wange ampa Nabbika Kanda. Nga tampa sente. Era tosobola kibamatiza ekyo. Era nyina bulijjo bambuuza ku social media. Gwe tata wa kuwa sente. N'abasinga bagezaako to blackmail me before him. Kunkuba enziro mu maaso ge. Nga nze sente nkozesa zange kuva mu farm n'abantu ze basonze. Kubanga omuntu bw'ampa omutwalo ekyo kiba kinene. Omusirant ate omuleete wano kati wano ate abatagenda kujjawo. Abatagenda kujjawo tagenda kujjawo ekifo. Wano abatagenda kujjawo lwa nsonga kati wano babira kumpi ne ministry. Kati saawa zino Nabbika Kanda ogamba nti situka alina okuba nga agenda like Nambole nga tadunga crusade. Oba agenze Kenya atadde crusade katasobola kujja nti kati wano ogenda mutuuzaawo. Kubanga bagamba ngenda situka bagenda kujja abantu akadde kamu n'ekitundu. Kituufu. Kati naye nyine okumugamba nti muze naye ngusaba ojje ku ministry yange. Kitegeeza olina muteeka matugga ku kisaawe. Ate nakunga kasawe katono kematugga. Kati olinawo Nabbika Kanda k'ebinamboole ntono ku ye. Leka naawe Nambole ennene eyo etuuza emitwalo ng'ameka. Right now Nambole ntono. Ng'ayina amaanyi agajja wa. Ate kwe kuyitibwako. Right now Nambole ntono. Maybe ng'ogasse Nambole nena kivu. Nawe biyinza okuba bitono still. Kubanga bagamba nti nawe ate muwaana. Nedda ssebo. Sigamba nti mwana kubanga nti yansabira. Nti oba kitange mwoyo. Nedda. Ninga amazima kubanga right now gulu wasanda asobola kubanga afuna abantu abavudde ebweru abantu abasuka omutwalo. Ennyonyi zireeta, basi zireeta. Kati bw'ogattako Abannayuganda wano tosobola batuuze Nambole batono. Okitegedde.
No, Katonda kuwa right now wano mu kangamento oba mu Africa. Right now Africa. He's a great man of God. Mu Africa yonna. Yes. He's a great man of God, a man of his word, and a man of actions. Mushitegedde. Musajja atagenda kujja yewane nti nsobola kukola ki. Nga abalala. Ye bwagamba nti ngenda zimba. Bwagamba nti kino kye njagala agenda kikola. Kuba amajja weegali. Kubanga ne bbanga lyamaze we yatandikira aludde kuva 86. Kinala mukaga nga ali mbuweereza paka nakati. Yes. Tukyagenda mu maaso n'okuweereza wano ku Saturday News nange The Element Man muzzukulu wa Mugema. Tulina omusumba Joseph agenda mu maaso n'okubeera nti atunyumizaamu atuwayawayaamu okusinziira ku ebyo ebigenda mu maaso mmwe byendala mubuuza nange nnyinize mbimwebuulize maaso ku maaso. Musumba. Yes, sir. Okutandikayo kanisa muleeta buloosi oba kati okutandika kanisa sigamba nti oloota buloosi kati mumaze okujja nti oba maze okufuna okuyitibwa n'enkola like what we call a fellowship netubeera ne mutandika okusaba osobola kutandika abantu nga 3 oba 4 niwajja okutaba ne yeegattako ne wajjawo 6 7 ne bawera kati nga yetha mutandikidde nga mu ddiiro nga temukyajjaawo then ne mufuluma ne mukolawo nibwe natandikire Kasega natandika n'akantu katono natandika n'abantu twali abantu 8 church negejja negenda mu bantu 10 2 3 kati nga tulina okufuna ekifo ekigazi nasooka kuba bitundu baale kati endiga ziva eri zijja n'eno bajja Nakaseke Luweero navu Nakaseke najjo sabire n'abalala bava Kenya Tanzania Zambia South Africa nga balina sente era sigamba nti balina sente ekintu ekirungi bakinoonya sigamba nti tulina maanyi agasika abantu naye nga tulina kye banoonya bwemba naleka emirimu gyange ku lwa Katonda kati omuntu anoonya solution of the problems okiraba ajja omutaase just kumusabira kumutyako omukono ebizibu ne bivaawo endwadde ne zigenda ng'olwo Katonda akoze. Yes. Okay, ekirala lwaki babayita babiwempe erinnya eryo nga likyagaanya obbavaako anti kati ab'ebiwempe nga bwe nkugambye nti mutandika mpola ne mutandikira awantu that time abantu we batandikira okuzimba ebiwempe abantu za sente zaali teziriiwo that is 1980s ne mu 70s obudde bwa Amin Oro yali nga aweza amakyaki ezibiki kati nga abantu bakungaanira mu buntu obufunda ne basaba va ku bano betulabirako nga abaluddewo nga Pastor Kayanja Professor Kayuwa oba Senyonga wakaka Senyonga wakakati Senyonga mwana kwani kukakande kukayuwa ku bali bonna muto kubanga ye yajira mu yatandikira wansi wa balabikunga maze okufa wamuwulirako namaze okufuna accident nafa kati ye muto kubali bali baluddewo kati omulabira nga ali mu kuwalampa buli omu yandibadde nga abawa ekitiibwa nze wano mu Uganda Senyonga agamba nti abo bemutwala ng'abakulu be basinga obufere anti kati ye omuntu atali mufere amanya ati anti oli mufere
ekyawo simanyi. Nze namulaba nga ati yali atanyo kubanga nze yanvumako emyezi 4. Ssenyonga nali nakave nakaseke. Yanvuma kumala emyezi 4. Era ali ku TV. Yes, n'oyo mukyala we ngambye nti yali ku TV ng'agamba nti Nazara abaana naye yali ku TV ye. Ne boogera bingi nti Nabireka Kande yampa amaanyi kiga nnyanja. Yagamba omuntu atagenda nko mu nnyanja. Omuntu nti antoli gunda agenda mu nnyanja. Kiza mu namba mwagenda. Mu namba mwagenda. Kyaga ogane ne Ssenyonga mufere. Kati tosobola kumpita nti ndi mufere. Nga sikuferangako. Tetula ku mmeeza emu. Wangaze neewuunya musajja omukulu kubanga atandika kuwalampa abaana abato. Ndo yanvumira soka neebuuza naye kano omusajja afaaki. Tetumitingako anywhere. Ati tutagamba nti omumanyi. Notandika okuvuma oyogera ebigambo ebinene. Banga ogamba nti ndi wa nnyanja. Kitegeeza nti Bayibuli eba etuukiridde. Nawe oli wa nnyanja. Kubanga Yesu yagamba nti bali bayita amannya amanene. Bali bavoola. Naye nga buno obujja bubeerawo. Essaawa zino oba mwamubbako abantu. Ate kati akole ekituufu. Kati kumwenna ani mulimba anya atali mulimba. Ssenyonga atugamba mmwe balimba. Kati right now kaze kankubuka. Noli naye agamba wakuka kandi mwagasina kitavaayo bantalo. Tisigenda vaayo nti ndwanne naye. Ntobogenda kubulira nti ndi mukulwana na Ssenyonga. Sina budde we. Kubanga atansuza, atandiisa. Emmotoka bwe mba nvuga tantera mafuta. Kyakyange tandetangako wadde munwe gw'ebbaati. Kati bwangamba nti ndi mufere nsirika ne mutunulira. Sina budde. Kubanga bwe mbanga ndi ku university uri primary titugenda kwenkana. Tukiraba. Lewai ainako aina level wako. Kati goli mu P1 nze ndi ku university. Why should I quarrel with you is in P1? You are still in abacus. Ssenyonga agamba mtuufu. No, kati mwagala agazi Ssenyonga. Sigamba nti tumwagala. Nze nyina statement nyitanyo kukozesa. I cannot degrade anybody. Ata sobola gamba nti Ssenyonga mufere oba muyaye. Simanyi ani yamuyita. We yamuyitira saaliyo. Simanyi bye yamugamba ogenda okubulira. Maybe yayitibwa kujja kubulira kufe. Nga sikubulira ku Yesu. Wekiraba. Kati mbasina budde bwe. Buli mwe ina level ye. Wagwa. Togenda kusanga Nabireka Kande nga yanukula such kind of a person. Nyobo omuvume ebyenkana bitatugenda ulira lowoozi ya Nabireka Kande. Era simuwulira nsinga kuba abalala abeepima amaanyi. Ate n'oli muntu agamba nti ono gundi musinga amaanyi. Toyaba mufere. Amaanyi ga Katonda tibagapima. Ogalabira mu kukola. Ogalabira mu kukola. Teri ayina kantu kapima amaanyi nti ga Katonda ntona ina ga Katonda tono tagayina. Tekali ga mizimu ona ina ga. Kubanga bwogenda mu 1 Corinthians 12 waliko Katonda yawa abantu ebirabo ebyenjawulo. Waliko omusomesa. Yes, waliko apostle, waliko pastor, waliko prophet. Kati buli omu baawukana. Ono bw'abanga alagula, ono alina amaanyi agawonya, tetufaanagana. Bwekiraba kati nga Nabireka Kande yaweebwa amaanyi agawonya n'okulagula. Kati tagenda kwenkana n'omusomesa. Kale kugana omusomesa afune 10 yafuna 6. Titugenda kwenkana. Kati kiringa ono avuga VTs, oli avuga V8. Amukubira wala. Tugamba Kakande ali mu V8 ono ali mu VTs. Katonda ali mu VTs. Noge mazima. Osoka n'olaba basoka mugamba ntagenda zimba church. Kakande. Yes. Basoka ku nga injiri gye babuulira.
nti otalizimba ali mu kulya ssente z'abantu naye ataddewo ekizimbe ekigenda omumala emyaka nga 6 nga teri akitaddewo bya ministry ina Ssenyonga nayinza okuba ali mu kuzimba ate tulabe ate yamugulako ekizimbe okuyama nti yagula ekizimbe kumpi naye ekyo yakikozesa bujja kati asobola kuzimbawo ekizimbe nga kyenkana n'ekanisa akantu koyinako kali tikaweza 5 decimals kati ogenda zimbawo ki naye Ssenyonga ali wagazi uwa nze ndaba wagazi wanawalika kiliniki oba oyo kubiri kasobola kubulira kino okasana ka kiliniki waliko ka kiliniki awo yajja nga bagamba yagulawo biki wali ka kiliniki awo yagula kati wagenda zimbawo ki mizigo giyinza bajja abapangisa n'obwateekako mizigo gy'abapangisa gisobola kusituka ne ginkana neyo kyaki simanyawo anti naye ayinza okuba alina ssente ze waliko ebintu ebimu bye bazannyiramu ngenda kugamba ekigambo kino olaba osaawa zino n'ova wano enkya n'oleeta Range Rover Sport olowooza bagenda kwogera ki ssente wazigyeewa oli muyaaye oli mubbi ebyo bye balina okwogerako naye mu nsi muno towuliriza mboozi z'abantu kola kyolina okukola ate ku peesiyo nga tewali akukase you will reach far. Nze nyina n'ebintu bye nayigira ku Nabbi Kakande bwetoowaze obuteregana muntu ate si buli kintu kyonna ky'owulira nti olina kukiwako reaction abalala bayinza okuba nga bakuvuma baagala kuwulira kyoyogera ekikuvaamu then bakujajinga ekituufu ekyo oli bw'ajja n'akuvunaana nti wakoze kino keep quiet oba tewakikoze naye bw'oyogera osobola kukola era n'alowooza nti wakikoze nti wakikoze nze ogenda kumpeereza nti nabbye kino naye nga saakibbye kati bwengenda okuvaamu nzije nedefending ekitegeeza oli mu kwerabisa abamu tetumanyi kuwoza ojja kukola ensobi era okuwozako abamu tebakumanyi bulungi era tebakumanyi ojja kukola ensobi kati bwe sirika leka olabe ebiddako Katonda akulwanire kaakati waliwo ekintu ekibalimu mmwe oba na wano webiri simanyi nti mutandika amakanisa okubba endiga zammwe n'onyunyunta endiga n'ogijjamu ne transport amusobola omuzzaayo ewaka era mbadde mbiraba ebimu ku social media kyogala nti ebiriwo siina kubanga nze abamu oluusi bwe mbanga nkwata transport ne mbapakira ne baddayo ogwo sente ozijjawo endiga zijja ate noziwa nembapakira abazzaayo oli najja nakkaabira aleso azze nakugamba siina transport siina school fees omwana bamugobye azze omusabira afune transport oba afune school fees bwe mba nyina solution abo mangu ago gesobola okikola ekyo tekyagala saala ombuuza transport wa sente mmekuba fees wammeka ngwanda kutola sente omuwe kati tamu etandise ninga nakafuna milioni zimukaaga ku baana besimanyi wangi era gundi transaction zikolera ku simu n'osindika owabiri mu 5 owana n'osasulira ku kodi bw'oba oze nkusabire ngenda sobola kutunulira kiki ekikuleese waleko ebintu ebiteetaaga saala bwe mba nsobola kukisolovinga I'm going to do it ng'osiibye mu kkanisa ate ofune transport yakuzzaayo ozze n'osaba nga ne sente ezikuleese wazeewoze people have problems kati agenda kutuuka wano atandike kukaabirira
okulya talidde genda sooka otunula omuntu gw'ogenda osabira talina muzimu ogenda kugoba. Ye kati gwe omuzimu ogulaba otya nti ono aliko emmanda z'ewaabwe? No kati osobola kubanga ogenda musabira ebintu ebitandika okweyogerako binagwa wansi anti natandika okwevulunga bimbi envumu basindika nedda sewo nti obanga amukutteko bwate nolina engeri gyomusukumamu nedda sewo n'agwa wansi. Kati bano bakanyama bomba mwabataddewo dda singa omulaba agwa muvake mangu. nze nyina omwami era atanya okunvuma ku social media kati ekizibu kituuka ku mukyala we ali omatugaawo omukyala nebajja nga tebagambye nabba bw'atuuka nga sinamusabira yali atudde eri kanka kwevulunga obutebe bwange abumenye bagamba amuyite bawa omukyala oyo. Omusajja agenda otuuka n'agamba wabula nswadde omusajja ye yali akumanyi bye nga tomumanyi nga simumanyi naye nga abeera ku social media nanvumirako obalina amaanyi amalala ebiki balina magic. Kati bwe yamala okujja nemubuuza kati omukyala we omutaddeko magic ki oba ani yamuleese wano anoonya solution kati byamuliko n'embigoba nebigenda tebikuddira anti kati bw'amala musabira nze ngenda ssaba bw'obaga nti bw'obisaba tebiddira. Olaba ono kati bano abasaba oba tolina maanyi ga Katonda buli muntu asobola kugoba omuzimu oba n'okukkiriza naye bino byogobye biddawo oba tolina kukkiriza bisobola kukoma mu famire yo. Sofia no yakuba bisobola kukoma mu famire yo. Sophie bisobola kukoma mu famire yo direct oba gwe kenyini nyina abigobye. Tubalabye abasumba abamu ng'atandise n'amaanyi ministry ate neegwa era mbatandika n'amaanyi nga agenze mu kintu kyatasobola Katonda yamuyita kubuulira njiri nga ayina ekirabo kya teaching or preaching nga talina this gift of healing and deliverance. Kizekeza birimu enjawulo waliwo asabira waliwo ataagoba walika kati asabira kyekimu n'agoba kubanga tugenda ssabira kintu kyotasobola kugoba okiraba kati we wali enjawulo waliko n'abuulira enjiri ng'asoma scripture after scripture mukwate Sophie hello yes please how are you tuli ku interview avuddeko ante takatayinako gundi sooka omukubire nga bw'onoonye enamba tugira tunyumyanyumya. Olaba mu nsi muno amaanyi ga Katonda teri kintu kigapima ate oli bw'ava n'agamba nti nze nina amaanyi aba alima aba yeewulira amaanyi ga Katonda tebagapima bwe batyo tebagapima bwe batyo. Yayinza okuba aba yeewulira ayinza oba nga kiyeewulira kirala nga ye omuntu naye nga amaanyi ga Katonda tebagapima bwe batyo amaanyi ga Katonda bagalabira mu bikolwa nti nsobola osabira omuntu naawe like in prophesying nakulaga ekintu n'okyogera nekibaawo nga bw'okyogedde okiraba abamu timupanga obujulizi tubujulizi onapanga otya kati nga recent omupiira gwa simu nawa prophecy nga Premier League tenatandika last year mbagamba gundi Arsenal egenda twala ekikopo era weebiri ku social media ogambye badongoberera
kati nolaba ekintu nga tekinaba kujja kijja ne kibaawo kati mubimanya mutya anti that's how Katonda akwolesa ekintu nti kino kigenda vaawo then nakuwa chance osobola kira emirundi ebiri oba esatu kati nakuwa chance gwokusalawo nosalawo gwe kyoyagala speak it out or not ekirala mbu muyingiza abalwadde oba endiga okuzisabira mu busenge naye ekibeera mu busenge omwo kutigaatiga baki ndiga zammwe ekibeera mu busenge omwo kyanjawulo ki ekiri mu busenge obwo mu kansolingi gye mukola eyo kati nze ebintemu binsesa kati right now nze siinawo ka counseling room nti kaakano ntuula wano we tutudde wano ate n'ekyokubiri omuntu alina counseling room alina okubawo n'abaweereza babakkirizaayo yes babeera eno wansi boyoli ayingira babiri babeerawo ekisooka kyolina okwewala kimu olaba abantu bano kati bali nti ng'abakazi asobola kujja nga alina ekigendererwa kye era abakazi baboona abamu batigaatiga kati asobola kujja nga alina ekigendererwa kye bw'ayingira mu kasenge nga teri aliwo asobola kwesa tunda abantu 100 kudda waggulu kati n'abala nti buli mbwawo emitwalo 2 buli sande nange ndagagawa tegeza wano baweza baba bangi kubanga tewembeera ne overnight eno kyaki ebanfunda overnight munaku kuba kyemmanyi nti kanisa munaku enkulu ne weebangaze etya ebanfunda kwolwo olunaku ate nze ennaku enkulu oluusi abantu sibakkiriza beerawo mbaga basigale bakaba bafumbire abaami baabwe fumbire abaami kati olunaku lwakebe Christmas Easter zinfumbira baweereza kukyaki sikola service yo obaleka mugende mufumbire afumbe atule n'abaana be balye yes kubanga oyinza okubanga ku lunaku olukulu omwami oluusi akola safaari nga lunaku lwafuna okubeera tobeere ku kanisa ngaokola ki genda owummule abamu olina okugenda n'akyakalako n'agendako out naye n'aliisa amaaso kisikubeera ku kanisa nedda okay waliwo ekibuuzo ekirala ekiri mu bagoberezi bammwe era ndowooza kyefaananyirizaako na kino mbu mulina endiga zammwe oluusi ezibeera emitala w'amayanja eyo endiga zino zibawa ssente ezigaa musumba wange nkwesize bambi ngulirayo akapoloti ssente ozizza mu bibyo era ne gye buvuddeko olwo gwe looza wiiki eno ndowooza nkya ekya lwakusatu n'ekya lwakuna leero kati bayinza omumuwa olunaku lulala lwagera musingisa omusango kasita wamwe ali era yali abeerawo ku mabanda